Lanek omulaba mu talent y'okuyimba oba okuyimba kwagala bwagazi. Ekyo ensi yonna ekiraba. Ensi yonna ekiraba. Mulawulira akayimba mujja kiwulira nti alina talent. Kituufu Let me sing in tongues, let me praise in tongues, let me worship in tongues. I am filled with the Holy Ghost. Omwoyo gwa senga tuli wano mu studio nga tukola oluyimba omanyi mubadde muwuliranga ennimi abasumba mu biwempe abasumba nga mubawulira mu makanisa g'abagembaawo mubawulira mu kanisa gano aga cathedral nga bagamba shandara bababa yandere bobobo sakula wala n'abateekamu n'ebisoko she lelelelelele kati twabiyimbye twabiyimbye era kikino kyenjagala ogwange gambe eggwanga njagala obuwagizi bwammwe muwagidde bakamiliyoni muwagidde bapasita Bugembe ba Levixone nange nsaba mumpagire ng'omusirikale yenna wuliriza nga army commander yenna bwakeera ku makya n'ava mu ntebe n'agenda ku front line nange president w'abayimbi ba gospel mu Uganda ndi ku front line kati emundu nzijjayo microphone ntijeyo kugombolola bakeizi bulijjo bawoza ba wisdom kaye bulijjo bawoza oyo president Lanek yayimba luyimba ki tayimba nganako wowe zibasanze protocol rebekete shandala baba mako sitayarama nayimbye bino isima all access tasobola bitegeera lwaki kuba ye musiramu haji bino bya shenderebe mokoshote ribaka tasobola bitegeera obo kitegeera kati kino kinyagala okugamba ensi gospel music mubadde mumuwagira obo kitegeera kati nsazeewo president nzije ku front line mwino tuwagira mukitegedde kati kyembadde nsaba eggwanga kintu kimu Pastor Wilson Bugembe oyimbide myaka mingi nkusaba ekintu kimu sigala kusumba kanisa yo sigala kusabira bakamiliyoni kubanga goba musabire ekivulu ne kitoola kakati guno omwaka nsabira president wo bw'oba yagala kuyimba oluyimba lumpe bwetoyimba nze kati kanyimbe munini kansize munini Levixone yamala ekivulu ekololo bwe yamala ekivulu ekololo n'agenda n'agula ettaka ebukomero agende alunde enjiibwa musabe ekintu kimu nga we yafuna omukyalo mu America music bw'aba yagala kuyimba enyimba azindekere nze president guno omwaka gwonna nze kankole ki kanyimbe nalesa oluyimba lwa gospel buli mulokole eyajula omwoyo ayogera mu nnimi masita yarama shakalebo kosita yaraba baba yaba abitegeera ennimi zitegeeza ennimi bw'oba toli mulokole togenda bitegeera oba kitegeera Bible tugamba mu bikolwa bya batume nti omwoyo yajula yakka ne baogere ennimi ez'enjawulo abali eno wansi bagamba abali eyo waggulu mu upper room balabika bagudde eddalu teryali ddalu era waliwo abagenda okugamba nti president Lanek yagudde eddalu bwe nayogera ennimi saagenda eggulu shantara baba salimu sale teyampita kaakati tukubye ennimi oba kitegeera twagala gospel music ayambuke. Yes. Bugembe omugobye mu ndongo Bugembe ali bize asetolinge ku kanisa abulire enjiri asabire kamiliyoni alokoke bavemu ebyo ebya wizo n'egundi abadde ayimba bubi oba byayimba bibadde tubikyakunyumira no byayimba birungi oba kitegeera naye waliwo lwogamba nti kati president wafaze katumuwe gapu oba kitegeera saagala kuwulira muyimbi yenna wa gospel ataluyimba guno omwaka mundeke nange mumpagire kankole ki kanyimbe gwoyo osobola okulwanyisa omwoyo mutukuvu. Can you fight the Holy Spirit? Tosobola lwanyisa mwoyo mutukuvu. So you were Holy Spirit. Yanziseeko gwe buza ono Brian twabadde mu studio nga tukuba oluyimba yawulidde nga studio n'ebuguma mulimu esi naye yawulidde omuliro
Shanterebo raba yagambye ebyowazo kuyimba biliwa ne mugamba shenderebebebebe oluyimba ne lufuluma awo gwe kenyini oba tolwanyisa mwoyo ogamba bayimbi bano aba gospel balekera okuyimba goyimbe katuwuliriza waliwo kye bayita obuwagizi waliwo kye bayita support kati babeera bampagira oba kitegeera kati ne media houses ezitayagala kuzannya luyimba lwange bannange mujja kuba munkoze bubi oluyimba mu luzanye aba TV n'aba radio mbegayiridde ate n'abayimbi ba gospel abaliwo mu mpeku zi connection temuberanga Eddie Kenzo bwazima big gundi nange mu mpeku connections live wano wali ambuziza agambye mu kwogera ennimi ennyingi ye Katonda ayina engeri gye yakikolamu okuwakanya abali bazimba tower yes kati gwe saawe eno mtasola yadde gamba do re mi fa sol la ti do era buli mwezi mfulumya oluyimbo luddako baluyita Yesu Queen Yesu yeddagala naye katukyali ku nnimi abamu bagamba nti no bujja bwe bukozesa kino kati yagala olaba banno bakulyako eswaza bali Levixone wulira president aba president teri atakimanyi nti nze president w'abayimbi ba gospel mu ggwanga lya Uganda kati okubanga nga nze president bali babeera bayimbi bange oba okitegeera kati mbasabye mu bwetowaze bampeeko gap nange nkoleki oba pressure badde nnyingi nnyo okuba nti no wajja noweteeka ku ntebe ate nga toyina luyimba kati tosobola kulembera bayimbi nga toli muyimbi president Sindi muyimbi ensonga lwaki akulembera umma nange ndi muyimbi kyensonga lwaki nkulembera gospel ng'ogyeko kana akayimba nimi ennyimba bbiri ze wali oyimbira ennyimba bbiri ze nali nyimbira emyaka emikadde nayimba oluyimba olugamba Yesu agamba jangu gaboli abalokola bedda balumanyi bulungi nnyo nze na Curtain Raisinga Jojo Kuddi we yava kukora award era ne bamubuuza oluyimba balita Yesu agamba jangu gaboli olala esala zaffe ajaziddamu endala batuwayiriza siddogo ennyimba nnyingi but saawa zino wulira saawa goli mwana muto makona obwakazaali bwakaloko kajjo nazijjako because nali njagala nkulembera abayimbi nga sirinayo music but saawa eno teekayo music wayi abagamba oluyimba terugenda sukka makindi obagamba ki oluyimba lugenda sukka makindi owaye Lanek abasinga babadde bakumanyi nga kazanyinkirizi tebakutwala nga kazanyinkirizi omuyimbi ate kazanyinkirizi omuyimbi kati kankubuulire Bible eyogera ku kwogera ku nnimi ennimi za Bwakatonda era omuntu yenna awakanya ennimi oyo taba mulokole eyajjuzibwa omwoyo buli mulokole eyajjuzibwa Holy Spirit amanyi kyenjogerako essaawa zino bapasita Kayanja boogera mu nnimi bapasita Ssenyonga boogera mu nnimi pasita Bugembe ayogera mu nnimi ne Kamiliyoni saawa yonna agenda kwogera mu nnimi so toli kazanyinkirizi sidi kazanyinkirizi ndi producer wa audio nze nakoze akayimba k'ennimi akagenda okuba eggwanga kali ogolozi omusajja ono teyakusumbuye President Lanek muyimbi wadda ate nga buli omuntu watwala ekiseera ekingi mu kintu afuna experience simusuubira kunsumbuye era teyansumbuye kitegeeza wadda naye yagwa bugwe nayayimba tabitega kati gwa muzizi ate yagwa naye wabaawo okwewa break nga wali wagambye nti yajjayo ennyimba abeeko byatambuza ebirala zijja ku YouTube so tekwali kugwa yazijja abeeko byakola kati ate akomyewo script yabadde etya script ey'oluyimba twaze nga tulina oluyimba tugenda okukola lwero lwennyini naye verse ezimu si ze zaabaddemu zajjidde buzizaawo ne tusalawo tuzirekemu Brian Lanek omulaba mu talenti y'okuyimba oba okuyimba akwagala bwagazi ekyo ensi yonna ekiraba mulawulira akayimba mujja kiwulira nti alina talenti kituufu mwoyo mutukuvu yabadde mu studio ng'ayimba yinza obutakibako akasannyo kinkozeewo bintu temwabaddewo singa abadde omuntu n'atukwatayo ka vidiyo osanga mwandikitegeredde anti ogambye ebintu ebimu teyabadde teyetegese byazze buzi si lwe lwabadde oluyimba vaasi nga bw'oziwulira si bwe zaabadde byajjiddeawo ne tugamba ne tusobola tubirekeyo kubanga kyekyo Katonda kyadde atuwadde omanyi omuntu bw'abeera ku pressure akola ebintu bya pakupaku Lanek abadde ku pressure y'amaanyi nga bayimbi banne awulira bamulyako eswaga teyakupakusizza oluyimba luno tetwatandika mwaka guwedde agugwako kiba kitegeeza nti tewali pressure tewali pressure yakuta nti ateeka mpakuke biki yalutadde mu mbeera entuufu nsonga ki gye yakuwa okujja mu studio
nga bwofuna vibe nti ngenda kukola luyimba lwange najja mu studio nalukola naye nga bwegambye waliwo ebyajjawo wakati mu session ne tufuna vibe empya tufuna oluyimba luli bwe luti oyinza okuba nga obadde okulya ekidongo naye nga byayimba nga ye omuntu gwe nawe nkakasa omuntu yenna nga mulokole nga yajjuzibwa omwoyo amanyi script Lanek gyaliko Shandara babo ebiseera ebisinga kiringa bwe nasanga omuganda wange nga musiraamu ng'ayogera Oluwarabu nyinza obutabitegeera naye ndi nga bali ku sayidi eyo bamufuna bulungi kyekimu nti n'abali ku sayidi ey'abalokole bajja kitegeera kyaliko ananyonyola ki omuntu alowooza nti Lanek ebigambo byamubuze n'asalawo akulukutewo sigenda gaana muntu lowooza bw'atyo kyo bagenda kirowooza nga bwe gambye abatali ku sayidi eno ey'omwoyo mutukuvu tebagenda bitegeera. Brian, ebiseera ebisinga abaproducer mumanyi okuwa abantu studio y'obwereere Lanek yasasudde oba wamuyambye just kujja buzzi kubaako ngeri gyatusumbuwa? Ekisooka Lanek mukwano gwange nnyo nga tuvudde ku by'oluyimba luno naye ate olw'okuba nti mukwano gwange ate yampale ne ssente okukola oluyimba okitegeera abamumanyi bamumanyi musajja mugabi nnyo ate agaba n'agabulula ayinza okugira oluyimba nti terukoze bulungi n'ayagala omuddize ssente ze kubanga azze agaba bw'agabulula mate sikimumanyiiko naye ate zeyampadde naziridde essuubira nti anaazifuna obeera n'omuyimbi mu studio osobola okumanya nga muganda wange Makona wagambye nti Lanek wadda yali yagwa yakomyewo obukomi omuyambi aleme kuswala wali asobola okubawamu akapiira k'ennimi ne mukakasa Brian gwakolera Bugembe ennyimba ate mukulu Lanek agambye agala kugoba Bugembe mu kuyimba kitegeeza na wamukkiriza mugobe mu kuyimba. Nasabye awumule mu President Lanek mwamukutte bubi yagambye asaba abayimbi ba gospel bonna bamuweemu ka space ayiseewo endongo ye munaakomawo ekitegeeza Bugembe wajja n'omukolo ogenda mugamba Lanek yagambye musooke mulindemu tegenda omugamba ebiseera ebisinga tukola ennyimba naye tetuziteerawo kati n'ennyimba zibatadde kati nga twazikola myaka ebiri atambulira mu style kyoyo Lanek ayimba generals ez'enjawulo kubanga omuyimbi tali nti no ndiwa Nagayika oba ndiwa kadongo kamu hip hop byonna omwaka guno era Katonda banandaga because nze nzijjudde omwoyo mashetere baba bwangamba nti ono shanderebo nga oyo shankala baba nga gwenkola nayo oluyimba Lanek ngambye Mukama Katonda bwakajendi nangamba tikola ne ono oluyimba ne mubuuza nti muzeyi ani nangamba shankala baba mwe muiza tibwali kumutegera shankala baba abadde ngamba nti Wilson Bugembe nangamba nti kola ne masheterere oyo aba Levixone obo kitegeera kati nganze nkola nabo naye bwaba takingambye then awo nindo moyo nakako abayimbi badde bakusumbuwa nnyo kubanga nabo badde okola ebivvulo teeka ebivvulo nga bambaga n'okujjayo mbadde ntegeka ebivvulo ebyo nga mbitegekera bayimbi abo